Ekimotoka kino ekisaabaza spiriti ekimu ku birungo ebikolebwamu omwenge gw'ekika kya Budo Distillers kigambibwa nti kyabadde n'obuzibu kwe kuleeta ba holding okukiddaabiriza kyokka omuliro ne gukwatira okukakkana nga babadde bakikolako balumiziddwa. Zamu Nalubwama y'omu ku baliraanye ekifo kino ono ng'awonedde watono okufa kubanga ebibajjo by'ekimotoka kino biyise mu bbaati ne byekkata wansi w'abadde era n'afuna okulumizibwa nga mu kiseera kino mukazi wattu abadde afumba. Akati kino kikubye obusoose ne oli omwana yena adduka afarida nadda wali aloshize mu kubo kali wekigize wemange bade suka bwenti ngenda bete kiri wawe kali kima kigize wekikukole kikukira no kuze kunkona kisibana no kumbirizi bwetizira bwenti. Tutegezeddwa nti abantu abafunye ebisago badduse nga batya nti poliisi eyinza okubayoola ne babuuza akanana akataano. Eddwaliro ly'e Mulago likakasizza nti waliwo omuntu omu atwaliddwayo ng'ali mu mbeera mbi. Wabula yennyini kampuni eno aganya okwogera amannya ge agambye nti byonna ebyogerwa si bituufu kubanga ekimotoka kifunye buzibu bulala. Emmotoka baddeko mechanical problem gye bali bagikolako neza nefuna short circuit nekwata omuliro. Mmotoka si ya mafuta, mmotoka yetika spirit, yetika mafuta. Tembadde. Abantu olwizidde babadde basatu. Temuli afudde naye omu abadde makanika, omulala driver ne tani boy we. Wewoloda bagamba simumanyi. Poliisi etuuse mangu mu kifo kino okulaba embeera eriwo nga bweri era neegezaako okutaakiriza omuliro obutalumba abantu balala. Oluvannyuma eyazizza ennyumba eno ezimbibwa weesanze nga wewakolebwa walagi ono era neetegeeza nga bwegenda okwongera okukola okunoonyereza. Motoka eno bagamba ebadde eteeka spirits, omanyi spirits lemu tekwata kati abantu bana bafunye injuries bamutute bali Mulago kati lwekyo poliisi egenda kukola investigations zonna. Wetuviiriddewo nga poliisi ekyagumbye mu kifo kino.